timu Kyagulanyi TV tukirira wali eri emmanga tugenda otandikira ati olugendo zisanga bandi ziri wali eri kyemmanga olugendo zitugenda otusanga mu Kasanke tugenda nti ali ku timu Kyagulanyi TV wasuzootya essaawa yakutambuza pulezidenti waffe nga mukimanyi nti lunaku lubeera lwa Sande okuba nti ate olunaku olwaleero lugenda kuba lwa njawulo omukko okusinga ku nnaku kwenda. Yes, timu Kyagulanyi TV mwebale nnyo agenda okujja ogenda sharinga busharings ogenda kusharinga busharings yita muno omugambe nga Freedom Board Semuto tutandise ffe tugenda kusimbula ssaawa ya kakati meeting point bandi weziri bulungi nnyo temwerabira bandi weziri bulungi nnyo zaabuse era tugenda kusimbula ku ssaawa ya kakati kati tusitule Asmani Kaima Boya vayo ntajja kukwatira mu kamera vayo. Hold. Manya timu Masai Bobi. Paswa suma domo da siro. Kampala. Abaana baabo bonna bali kiriya obusosozenga buwedde fenna tubeereko tuli live ssaawa yonna bandi etuuka tutandika kikuba etawuni kanso yaffe yonna nga tutambuza omukulembeze waffe nga tulina bandi tubeereko baganda bange shayalinga kintu kyekyo bandi yonna saawa ejja n'ababaka baffe kwe bali omubaka Lutamaguzi kwali n'omubaka waffe Esther Nakawooya nga bakulembeza pulezidenti waffe amagye mugalaba amagye kyekyo kiraba amaanyi mangi muzuri kwekuli saawa yonna bandi etuuka saawa yonna ekyo kintu kikyo saawa yonna mangi kikyo mangi Bwevuga
maaso olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuliyamba mu Uganda empya tuliyambala maaso olutalo nga luwedde kwe tuli live mushayalinge timu musayi gwa Bobi mushayalinge twabalabyeko awo timu president yiyo nsubira mu tambula genda abasalawo abesasage abasalawo Ndala timu musayi gwa Bobi Freedom Border Semuto waswasumani nze bulijjo gwe muwulira nze ali ku kamera baganda wange bonna kwebali ekintu kyekyo musheyalinge kyekyo abantu beebo manyi ya muganda wange webale nnyo webalire ddala webale nnyo webalire ddala ekintu kyekyo tukiraba flag again by manje ate najozesa eri wano emanji wa muzeyi Lubowa najozesa na bulungi wajajja Lubowa wuno agenze abaana beebo mulaba abo basalawo sheyalinga oyo bamuyisa namba 2 manyi chairman esubira kwali ku mukutu chairman kwali amanyi manji baganda bange tugenda mu wakasanga tugenda siwe wano tugendera ddala eri sikamu amanyi manji chairman leero yabyekwatiddemu mumulaba chairman Freedom Border Semuto chairman abyekwatiddemu agamba leero talina kulekera baana alina okubeerawo amanyi geego abanda bange kyekyo tugenda bandi wegendaawo bandi wegesikamu oye everywhere oye everywhere mambuli everywhere mambuli everywhere oye everywhere mambuli everywhere mambuli oye ngaluwedde tuliyambala engule olutalo ngaluwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda atate kwamanye nga ffe tukubano tugende everywhere oye
Oye. Oye. Bagende. Bagende. Everywhere. 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 Manji. Baganda bafuro. Yes. Timu Kyagulanyi TV tukirira wali eri emmanga tugenda otandikira. Olwesukula ati olugendo zisanga bandi ziri wali eri kyemmanga olugendo zisanga tusanga mu Kasanke. Tuzo lugenda nti ali ku timu Kyagulanyi TV wasuzootya essaawa yakutambuza pulezidenti waffe nga mukimanyi nti lunaku lubeera lwa Sande okuba nti ate olunaku olwaleero lugenda kuba lwa njawulo omukko okusinga ku nnaku kwenda. Yes, timu Kyagulanyi TV mwebale nnyo agenda okujja ogenda sharinga busharings ogenda ku sharinga yita munno omugambe nga freedom board semuto tutandise ffe tugenda kusimbula ssaawa ya kakati meeting point bandi weziri bulungi nnyo temwerabira bandi weziri bulungi nnyo zaabuse era tugenda kusimbula ku ssaawa ya kakati kati tusitule Asmani Kaima Weva yo tajja kwatira mu kamera bayo. Hello. Manya timu Masai Bobi. Paswa suma domo da soro. Kampala. Abana babo bonna bali kiriya. Obusosozenga buwedde fenna tubeereko tuli live ssaawa yonna bandi etuuka tutandika kikube tawuni kanso yaffe yonna nga tutambuza omukulembeze waffe nga tulina bandi tubeereko baganda bange shayalinga Yes, timu Kyagulanyi TV busharinga timu ng'amagye omugalaba gaweddeyo tulina kutambuza wano bino si bya bannabyabufuzi tetwagala politician yenna omusajja yasobamuka olwagenda okukwata wawo olala genda tusonyiwamukaawo timu Kyagulanyi TV sharings gabula abaana amagye gamaze okunyuma mu buli mbeera tugenda kutambuza pulezidenti waffe ssaawa ya kakati Vincent wa Bobi awagoluwaga tugenda kutambuza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Sentamu eke Bobi Wine mumulabaawo tugenda mwetolooza semuto yonna semuto musharinge busharinzi kuba ebivuga byatuuse dda Kyagulanyi TV buli aliko sharinga tuwasalawo ffe kutambuza mukulembeze anti omulabye omukulembeze wanyumye twasalawo ffe gye bata freedom board semuto kintu twakiteeka waggulu buli afuna wako munno lwakuba ebisanyiga abeetoloma tusiba mufuufu timu Kyagulanyi TV tuli mu ntegeka people power bana obudde tugende ku line
Timu Kyagulanyi TV, timu Kyagulanyi TV, timu Kyagulanyi TV anti obalaba twasalawo omukulembeze wuuyo mu bbanga. Twasalawo twataddemu n'ebbanja anti mubitegeera. Kyagulanyi Lutamaguzi Esther Nakawoya. Kyagulanyi TV anti Sam omulayi mu ovolo wanyumye. Kolera ini wane. Vice wa Bobi kamubuzeeko wano. Timu Kyagulanyi. Yabera wa mirembe. Abeera wa mirembe eri nsasage yonna. Bamemba bagamba ki? Bamemba bali wano bonna bali wano banywe. Kati mudawo. Timu Kyagulanyi TV kwe tuli live. Ono yasaawo balwanyi bonna. Mzee Semani. Timu Kyagulanyi TV kwetaagamu. Kyogerako ki kino kye mukoze? Freedom Board Semuto ng'ekintu mukitadde ku level. Kyagadde nnyo ne mukabagoma mwe tulisayo tukwatidde wamu nga tutwala ekintu kyo mu maaso na mutima omukomemeza waffe Bobi Wine tumwagala nnyo tumwagalira ddala. Kale bino bye biruma n'abayaye Isaac timu Kyagulanyi TV. Sirina byakwogera ssaawa eno. Nze Ayubu timu Kyagulanyi TV ogyogerako ki ekintu kyamwakoze? Yawulamu kwampitayo wakokwandita omuzannyo olwaleero tuzinaffe okulagako abantu tulina amaanyi era kye tusinga okwaba na Uganda bonna kakase amaanyi gali mu bbo era Kyagulanyi waffe weyasinga okukola kiwasinga okwogera tulwanire abaana baffe n'abaliddawo abanene neggwanga basajja balidde nnyo. Banaye nawe natulaba sindikira munno bandi anti muzibu zitandise timu Kyagulanyi TV bagiyita Freedom Board Semuto. Timu Kyagulanyi. Abaana baabo basazeewo. Abantu bonna batulaba bannaye byatulaba sharinga. Timu Kyagulanyi TV amaanyi tugatadde amaanyi gali mu ffe. Ate ekibinja Kuniayo pichi yao nzembere ku pichi. Kitufu. Musajja leta pichi. Hello. Jangu. Ana ina pichi. Jadi abulwadde. Banaye. Leta aga pichi. Onaveko. Timu Kyagulanyi TV. Tugenda maaso. Twasalawo anti ffe mutumanyi. Abaana baabo banyumye. So. Ye Kyagulanyi oyo tugenda mpola. Tugenda nnyo. Badi. Timu Kyagulanyi TV abaana baabo Baganda bange mwenna manyiga abantu agogola Freedom Board Semuto omubaka wuuyo yakusentamu okutambuza leero manyiga ali muffe abainale muno bino bibaluma
ddala abayaaye bino. Kyagulanyi TV. Gene mpola mpola. Wafuna bulungi. Yakwekanga Museveni leo kakati naffe tusazeewo twamukwekula tetukyagala kumanya. Kyagulanyi Ssentamu abaana baabo bonna
twasalawo mutambuza buli lwa Sande yebayita Freedom Boda Semuto twebereramu ffe Nakaseke omubaka Lukyamaguzi naye kwali Esa Nakawooya basigadde tetwagala kumanya amwebeera ketwamya kabonero bagaye musirayo twasalawo bakansala bonna mubantumirire tiimu Kyagulanyi manyiga abantu Kazibwe tukulabyeko manyiga abantu ago manyiga abantu ago abatuuze bonna Kyagulanyi twasalawo mutambuza abantu babawumirako abantu balabye ekijja mu Semuto abagamba timu kyekimu sula wadogamba ti timu Kyagulanyi abaana baabo bonna batulabyeko people power ne bafande basazeewo